program ya Ensonga mu Ddiiro. Nze Kyeyune Noah era nga ku mulundi guno tutudde ne Reverend Father Richard Nyombi abatembeeta omu ku bakutembeeta ensonga y'emyaka 10 bukya Eklezia Lutikko Yerubaga etukuzibwa. Father Nyombi mumanyi muminsani era y'omu ku bakugu ku lukiiko lwa Ssaabasumba lwe yataddewo aboogerera ensonga eno. Father Nyombi tukwaniriza nnyo ku Beg Media. Nange nesimye okuba nti tuli ba online tuli ba mukisa okuba nga tuli naawe. Amina, nange ndi wa mukisa okubeera ku online. Father, ensonga eriwo ya kutukuza Eklezia emyaka 10. Emyaka 10 bukyetukuzibwa. Kiki kino? Lwaki tukisanya okujjukira emyaka gino 10, Father? Kaakati emyaka 10 mu nteekateeka z'Eklezia era nga tuddayo mu Bayibuli. Enteekateeka eziga nti buli myaka 25 mujaguza jubileewo. Emyaka 25. Kaakati nga omwaka guno 2025 tujaguza emyaka 2025 kukya Mukama waffe Yesu Kristo azaalibwa. Kaakati emyaka 25, 5, 7, 5, 10 tukuza n'abafumbo bawulira. Buli aweze emyaka 25 bakugamba kuza. Jubileewo ebira ya myaka 25. Kaakati ne okutukuzibwa kwa Cathedral Lutikko emyaka 10 bukyetukuzibwa. Jubileewo yakyasa. Emyaka 25 ejijjudde kati noyole emyaka 10. 10 tuweze emyaka 10. Okay. Esewo. Father, oguluna enteekateeka erabika yanjalo kubanga bulijjo jubileewo zibeerawo naye emyaka 10. Cathedral no kyanjawulo ki Father kyolowooza kyerina ekyo omuntu agimanyi oba atagimanyi kyasaanye okujjukira ku Cathedral eno ekyenjawulo? Kaakati ssebo ekikulu ekisooka nti ekifo mwennyini mweri. Kuba waaliwo ezaasooka wano wennyini. Wano baazimbayo okuva mu 1891. Eklezia yasooka ate nga yali Cathedral ya ttaka ya ssubi yali wano. Naye nga zaasooka eri wansi Nabunnya Nalukolongo n'ewalala. Naye kati wano wennyini kasozi wano. Akasozi ka byafaayo. Kati ya Father. Abaminsane bagenda okujja kuno nga Ssekabaka Muteesa Omuberyeberye Kabaka ali wano wali olubiri lwe. Era bwe bagenda okumusisinkanira bamusabe nabo basomese eddiini wano. Protestant bo baali bajja dda myaka 1877. Kaakati ensisinkano eyo n'olusa baga nti nammwe musigale wano muyigirize eddiini ate ng'era tuzeeyo emabega nti n'ebbaluwa yawandiika okuyita abaminsani 1875 era wano kubanga wali olubiri. Yali capital city. Kabaka wabeera lwe wabeera ekibuga ekyali ekibuga. Kaakati nekitegeeza nti ekifo kino kyennyini kyo kikulu. Ate naffe bwe tuddayo nti mu Bukatoliki bwaffe mu Eklezia Katolika wano ate n'okuba nti era wano wagenda oluvannyuma lw'emyaka okuba nti ate olubiri lukyaliwo ate bawaawo Kabaka Mwanga yawaawo n'awaawo ate netuzimbawo Cathedral Lutikko nga eno yekyasinze okuwangaala kuba yo yazimbibwa ya buwangaazi. Awo nno kikulu nnyo okujaguza emyaka egyo ate ntuteyo mu byafaayo. Kubanga ebyafaayo bino bituyamba nnyo okwetegeera ate n'okulaba wagitulaga. Baba tugaa nti tamanyi gyava, tamanyi kyali, tamanyi nakyala. Nali mpuliddeko nti oba wennyini ewala ya Lutaali era weewali obuliri bwa we yatuuzanga Nankaniye, we yatuuzanga gye tuyita oba Twekobe, Kabaka bwe yafunanga abantu wali Namulondo yatuulanga okwogerera okulabikako eri Obuganda. So omuntu bw'agamba nti Buganda n'Obukatuliki mu Uganda muntu omu aba talimbye. Tutambulidde wamu era tukyatambulira wamu n'ekyokulabirako nti kati tweteekerateekera emyaka 32 bukya atuula ku Namulondo. Kaakati bwe bamala okumutuuza enkeera yajja wano okwebaza. Mu Lubaga we wali olubiri lwa kitaawe. Mu 1993.
ngenda kuza omwezi 31 silwagira ate enkeera najja okwebaza kati tutambulira wamu era n'okuzaayo era emabega olubiri lwa kabaka Saidwad Kabaka bwe lulumbibwa mu 66 kudduka so yayitira wano basosodoti ne bamuyamba akati naawe tutambulira wamu era situyinza kubanga n'ettaka lingi okuli kereziya yaweebwayo Bwakabaka. So ekifo kino kya byafaayo naye fe abantu abamu babeera baagala okumanya gundi ani abakuba pulaani eno enzimba eno erina kyeyeetikka erina obugundi nti erina kyesimbolayizinga nti oba musaalaba kereziya mu kifaananyi mwefaanana kikyefaanana ki abaaliwo baagiwa kifaananyi ki kaakati kereziya eno eyakuba plan brother gwe baakwasa yasooka brother yitibwa brother Gilbert ye bwakuba plan tiyagijja mu kyagiro yatunuulira kereziya ez'ebulaaya era ojja kulaba nti bw'ogenda ojja kusangayo kereziya endala bwe bafaanana mu Bufalansa efaanana bweti naye nga yo kereziya eno bw'ogiraba eri mu musaalaba kabonero ka musaalaba bw'oyingira bw'oti olaba nga atambulira ku musaalaba waliwo wootuuka n'olaba ebikono bibiri ate eri ekitukuvu bwe mutwe waggulu kakati ekifaananyi kyayo kya musaalaba ogutujjukiza omusaalaba ogwatulokola so nga naye pulaani Father Gilbert naye yagijja Bufalansa yava Bulaaya siyali pulaani nti yagisooka nti yakyusaamuko balina bye bakyusaamu olw'okuba nti eri e Bulaaya mu kuzimba ebyokuzimbisa ebyokukola kibo baali babirina naye kati bano mu kusooka ye bwe yagikuba kumpi ng'eyeeri ne bagamba nti eyo okusinziira ku matirio gwe tulina wano tujja gisobola ne basaba brother omulala n'akyusaamu okusinziira ku biki ebyali bisoboka okukoleka wano ate basobole okugamba akyusaamu katono naye nga pulaani original yazimbibwa bayinginiyo oba abantu baffe be bajjanga ne basomba mayiwo ezaze mu kiseera ekyo oluusi abakristo be bajjanga ne bateekayo ne basomba waliwo inginiya eyapatana omulimu guno wali inginiya ba brother kakati mu kibiina ky'abaminsani betuyita ba White Fathers ba Missionaries of Africa bwe bajja bajjanga nga mulimu abasaseredoti ate nga mulimu ne ba brother kakati ba brother abo baali nga bakozi nnyo ba mirimu egy'omutwe kulima kuzimba era kereziya zonna ezisinga enkadde zazimbibwa ba brother era neeno kuliko nga ba brother 10 bolaba bano bakola kino bano bakola kino naye yali akozesa omukulu ennyo gwe tumanyi bamuyita brother Cyprian yali nti era kubaga nti ani yazimba abantu baga nti ani yazimba Lubaga brother Cyprian oyo naye yali brother kakati amangu nga Stensera mu budde obwo Stensera yali omusumba asazeewo nti tulina naffe okuzimba Lutikko erabikako eweesa ekitiibwa ensi y'abajulizi kakati n'atuuza olukiiko kakati olukiiko olwo balina okugamba nga kati boolabeera waliwo olukiiko lunokola ku kino publicity lunokola ku ki ani nabo bagamba nti abani abagenda okuzimba aba brother bebakwasibwa omulimu ogw'okuzimba era ne plan zonna bebagenda okuzikolako kakati bwamangu nga bamaze okukifuna ne bagamba nti tujja kwetaaga amataffaali tujja kwetaaga amategula tujja kwetaaga emiti tujja kwetaaga kino kakati amangu nga bakize ne bateekawo ttiimu y'aba brother abo era tugenda okulaba nga bagenda okutandika Kisubi Technical baleete mu budde obwo baali balina abaana abavubuka be bayigiriza carpentry kukola kinona abamu baali wano Lubaga abalala baali Gayaza abalala baali Kisubi kakati ne bagamba nti nga tugenda okuzimba Lutikko bonna bakuŋŋaanye tutandike etteeko 1911 yeeyo Kisubi Kisubi yava mu pulaani za Lubaga bateeketeeke abanaakola naye yawezadde emyaka 10 batandika 1911 kakati ne batandika
era olaba nti bamala okubatandika ani bagamba nti katuzimbeyo ne Kereziya eyinza okwefaananyizaako tulabe oba bye tukozesa binaakola yeyekisubi era naye efaananako mupaali yali modo yaki bwe baagereza bwe tukola kino kikola kino bwe kikola so basooka kuzimba eri bwe baalaba nga esobose ne balyoka balowooza ku eno ekyo kakati Kereziya eno father etwala bbanga ki okuzimbibwa omulimu gutandise olwo aba brother besetinze abaana b'ekisubi baba bakutte gundi omulimu gutandika era gutandika ddi ne guggwa ddi omulimu gugenda kutandika 1914 kalidinaali bwaffe omugenzi Nsubuga azaalibwa buzaalibwa omulimu gwo gutandika ddala omulimu gwatandika 14 ate gugenda kumala emyaka 11 kuba egenda okutukuzibwa ekitukuza kati mu 1925 batandika 14 emyaka 11 bagizimbira emyaka 11 nga lubaga mulungi kati eryoka etukuzibwe ennaku z'omwezi 31 October 1925 kati father tuyinza okwogera kubanga Kereziya omulimu gwayo omukulu namwe abazazale okutukuza amasakramentu wano gafuniddwa ne amayitirivu ennyo bagabeera n'abasumba bameka Kereziya nayo akalaba ekyamagiro ky'abasumba bameka oba era mu ngeri ki kakati sebo oyogedde bulungi nnyo nti ekikulu kutukuza ate tulina kutukuzibwa yatukuzibwa esobole okutukuza abajjamu tusobole okutukuza abajjamu era n'omulamwa gwaffe ogw'ekijaguzo kino kugamba nti ekiggwa kya Katonda kitukuvu ekiggwa ekyo yemmwe nga ebigambo ebyo biva mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'Ekolinti ogusooka omutwe ogwokusatu olunyiriri olw'16-17 Abakolinti omutwe esooka baluwa esooka olunyiriri omutwe ogwokusatu 16-17 kaakati bwe tudda mu basumba okuva lwe yatukuzibwa kaakati bwe tutandikira tukuzibwa asooka yoyo era eyasalawo ezimbibwe ye Sitenseera agalamidde Evira Maria Sitenseera kakati Sitenseera bw'avaako bw'awummula mu 1933 n'asikirwa Misho Edward Misho yali mu Canada yagenda okumusikira 43-45 n'afa yafa akyaliko era yo yasooka okuziikibwa mu lutikko muno mwali kakati oyo wakubiri kakati oyo bw'avaako waayitawo awo emyaka kumpi ng'ebiri nga bwe bakyakuuma okufuna wabirawo kakati ne kuddako omulala agenda okuddako ye Kabana yatandikawo ekibiina ky'abasisita ab'Eggogonya Kabana kakati Kabana bw'avaako tugenda okuba nga tufuna Kabana bw'avaako tufuna Kiwanuka ave Masaka ajja n'aleetebwa wano Joseph Kiwanuka Nakabaale n'ajja mu 66 bw'afa agenda okusikirwa Kayidinaali Nsubuga yagenda okumusikira ng'omusumba ate bw'avaako Nsubuga atuzaako Kayidinaali Wamala bw'avaako kuddako omugenzi Ssaabasumba Kizito Cyprian Kizito ate ono bw'avaako ne tuba nga tuzaako ono kati aliko Paulo Semwogerere kati no beebo abazze nga mu myaka 10 be basumba abakatula mu ntebe mu cathedral cathedral y'entebe y'omusumba era nga tusuubira nti mu bikujjuko bino baagala bateekewo ku mitwe gy'abasumba egyo nga boolaba kati kuliko emitwe egyo egy'abaminsani 5 abaasooka baagala bakoleyo egy'abalala abasumba bonna ababaddeko babeeko bagiteeka wali waggulu nabo okug'ekijjukizo naffe nga tuwalaba mu myaka 10 mubirimu abaminsani ate mulimu n'abaffe abasosoloti ab'essaza bameka ani naani abagalamidde muno kati abagalamidde muno balimu 3 eyasooka ye Misho bwe nkugambye yafa 45 kati agenda okuddako ye Saabepisikoopi Kiwanuka Yosefu agenda okufa mu 66
February ate ne Cyprian Kizito Lwanga agenda okubanga tako kakati oli Kadidinaali Subuga naye yandibadde muno naye ye yalaama ti azizibwe wali wansi e Nalukolongo era ensonga lwaki ali Nalukolongo. Lubaga mu myaka 10 father tayogerwako bwogerewa ateekwa okuba nga abadde n'ebintu ebyenjawulo emikolo egimubaddemu egy'enkizo egy'enjawulo mu myaka 10 gy'ogamba nti abantu gye bajjukira ne bagamba ffe twali Lubaga kino ne kibaawo twali Lubaga kino ne kibaawo. Lubaga bwe yandibadde muntu Semaka yandibadde yenyumiriza bw'atunula emabega bwe yandibadde asinga emikolo ky'egyo gy'asiira n'agamba mu bulamu bwange ndabye ku gundi ndabye ku kino bw'asinga abadde muntu. Kaakati ekisooka ng'omukkiriza kyandibadde amasaakalamentu. Esaakalamentu erya Eucharistia erifuula omugaati ne vviini okubeera omukama buli lunaku. Ekyo kyewuunyo naye tuyinza tukimanyiira kaakati ekyo kyewuunyo. Kaakati ekirala tudde ku masaakalamentu amalala abafuniddemu obufumbo ababatiriziddwa mu 10 abafuniddemu obusaaseredooti abafuniddemu obwepisikoopi. Kaakati ebyo byonna byewuunyo ku bantu abo ate n'abo abaali ku mikolo egyo. Kaakati emikolo emirala gye tuyinza okugamba nti ekyo bapaapa bonna abasatu abazze kuno mu 1969 paapa yasooka okujja mu Africa Paulo ow'omukaaga ajja wano era n'asoma n'ekitambiro kya misa nga misa paapa gye yasooka okusoma ku ttaka lya Africa wansi wa Sahara nga yasooka bakaddugala ffe bano ate ng'oyo yatukuza n'abajulizi omu Uganda yabalambya kakati oyo yajja wano yaliwo nga 31 yenkya kyakwegamba lwali Julayi 31. So mu mwezi guno gw'omusanvu gwa byafaayo nnyo mu kyafa emyezi gino gya byafaayo nnyo mu byafaayo by'e Lubaga. Kaakati oyo yajja Paulo ow'omukaaga yajja Paulo ow'omukaaga yasooka Yohana ow'okubiri najja mu 93 ate 2015 ne Papa Francis najja. Kaakati of course mu kutukuza abaaliwo mu kutukuza kati bakyaliwo naye mu kutukuza enkeera yaliwo nga basoma misa embereberye mu kafedro wano yasookera ddala ng'esomebwa omusumba kuba bagitukuza lwa mukaaga lwali 31 October ne bagitukuza yasoma misa Pauloti yali mu episkopi naye enkeera ku Sande nga 1 November 1925 omwepiskopi yagitukuza n'asoma ekitambiro kya misa yaliwo Kabaka Daudi Chwa yaliwo kaakati ne bakabaka balala bazze babiri bajjawo emirundi ono yennyini enkya situjaguza emyaka 32 bukya atikkirwa bw'amala okutikkirwa nga 31 enkeera yajja okwebaza wano kitegeeza gwali mukolo era mukulu. Kaakati waliwo n'emikolo nga tugambe abeepiskopi basaba episkopi ba Church of Uganda abatwala tugambe nti be bakulu bwe basooka mu church ya Anglican Church. Kaakati babiri bajja kuno era wano bajjawo ne babanga basisinkana abeepiskopi abawano. Kaakati bangi abantu abakulu omukama baayise ne bajja ne basiibulirwa wano mu kitambiro kya misa. Abeepiskopi abaweereddwa wano webalinga Nunsi Okasumbya yafunira wano. Kaakati bingi nnyo nga ye byajjula nayo waliko n'enkiiko za Sekamu era zaatuulako wano Sekamu kaakati anti paapa gondi bwajja paapa ni Paulo ow'omukaaga bwajja olukiiko olwo lwali wano bonna abeepiskopi aba Africa baali wano era n'abasinkana era kati baakomawo twali tujaguza emyaka 5 emyaka simabega nnyo
Gwengo mu minsani ow'ekibiina ekyaleeta kuno eddiini bino by'ebimu ku bibala by'olabako gwengo mu minsani ekisooka ng'omu minsani omuddugavu naye ate era n'omu minsani abaaleeta eddiini kuno kiki wenyumiriza mu Lubaga kiki oyinza bw'olaba emyaka 10 egiseewo kuva eddiini lwe yajjangamu mugireesa abaminsani n'ebigenda mu maaso mu Uganda n'eddiini bwekuze oyinza kukyogerako ki? Akati okusooka nkyenyumirizaamu okuba nti ndi mu famire y'abaminsane omukama bye yayita bajje baba abasaala okusomesa eddiini ate ne balekawo ebijjukizo ebitujjukiza kubanga kino kijjukizo ekitujjukiza okukkiriza kwe baalina ekitujjukiza okusuubira kwe baalina bwe bajja kuno nga tebamanyina gye balaga nga tebamanyi nti oba banaasobola n'okuwangaala emyaka ate n'okwagala awaayo obulamu bwabwe bwonna naye ensigo gye baasiga naye bangeemeruka neekula kakati abo ekyo nkyenyumirizaamu nnyo naye era kinyongera nange okunyweza mu kukkiriza nyinza okuba nga nina ebinsoomooza ebiwerako naye baayita mu bisoomooza bingi kwegamba nkyenyumirizaamu naye kabonero akanzijukiza okukkiriza okusuubira n'okwagala kw'abajjajjaffe abo batukulembera si baminsani bokka naye ne bebaasomesa abo betuwulirako betutaalabako ba Stanislas Mugwanya abawaayo obulamu baali basajja b'amaanyi naye bw'owulira kye baakola nga beetikka amatoffaali nakyo okuleeta wano egana ne kikwongera naawe okubeera omwetowaze naye ate naawe okuwaayo ekyo ky'osobola okulaba nti mwenga abaminsani kyemmanyi nti bwe mutuuba ttooki mu Afrika ettaala y'eddiini mugirengera mu emyaka egijja nga ddala omuliro gwe mwakoleeza gwe gujja kusigala gukyayaka esuubirire nti okuva lwe baatandika Eklezia tekkenderangako kukula yeeyongera bweyongeza awo nno kimpa essuubi nti ne mu maaso naye n'okusoomoozebwa okulaba nti nange oba oli awo oluusi okukkiriza kwange n'okwaffe okulwaliro kukendeddemu kwetaagamu amaanyi kubanga n'ebisoomooza kati bingi era kwe kusoomooza nammwe kwemuyitamu so father ekisembayo kikyosobola obubaka bweri bannayuganda nga tutegekera omukolo guno kakati omukolo gwa kujaguza awo nno tujaguza kwebaza Katonda olw'ebyo byonna ebituukiddwako nga biyita mu kasidro bantu bangi bantu babadde bantu bansa bantu babuvunaanyizibwa mu nsi eno olw'ekyo kye bafunye wano nga baliisibwa ekigambo kya Katonda ate n'amasaakalamentu awo nno kwongera kubasaba nti bwe tuba nga tujaguza emikolo gyonna twebaza Katonda naye n'okwekuba mu ttooki tusobole okwezza obujja ate tusinzire tugende mu maaso awo nno nti Eklezia eriwo okututukuza kakati byonna bitukola twongere okwebuulira ngeri ki lutikko eno gyeyongera okutukuza naye tugende tutukuze ensi mu bigambo byaffe ne mu bikolwa byaffe father lutikko eno bwe bagitukuliza waliwo ebigonga bimeka oba ebigo ebijjukirwa oba ebyatandikirwako nga kakati bagitukuza mu 1925 kakati awo ebigo byonna mbanzirayo okugenda nga ndaba kakati nga Mitala Maria Kisubi ebyo byaliwo ng'ebigo naye nga si kasidro Mitala Maria bw'ogenda Gayaza ebigo ebyo Nandere bw'ogenda e Masaka Biikira Mitala Maria ogenda na Rozari Busuubizi bakajaguza ebyo ebigo 25 byali bisatu ebyo kakati ebyo byonna ebigo ebiri wansi wali 1925 biwerako Bukuumi ogenda Hoima kakati ebigo byali biwerako akoze bulungi Lubaga azadde abaana bangi ate azadde abaana azadde ne diocese yamasaza kubanga kakati bw'obanga otunuddeko mabegako wano katono agenda kuvaamu Kiyinda Mityana agenda kuvaamu Kasana Luweero agenda kuvaamu Lugazi ebyo byonna bivudde nga Kampala Archdiocese so azadde ye nga Lubaga
Father CS yavamu ne avamu Hoima yavamu n'embalala. Tweyanze nnyo Father Nyombi, tweyanzeege. Weebale nnyo okukkiriza okadde kaffe kano. Nze Kyeyire Noah ku programu eno Ensonga mu Ddiiro, mubeere bulungi, mweraba.